Honorable Muwanga Kivumbi wa DP Broker anenga wa National Unity Platform bulijjo bagamba nti ono wa Mpuuga mbwera awagira Mpuuga obutava ku kifo era obutagobwa ku bwa commissioner akati nno oluvannyuma olero olw'okugobwa ku bwa commissioner omukulu Mpuuga nga ne Muwanga Kivumbi ono abadde mu lukiiko olugobye Mpuuga ku bwa commissioner avuddeyo n'ayogera ebigambo Mpuuga weeraba kale kamukuwe naawe muwulirireko where we truly where we are where we came from where we are where we want to go. Kati ekimu ku kirimbo ekitawanya bannabyabufuzi ba wano bangi nnyo era wano ndowooza medi bbanga lyonna lye mbadde wano emyaka giweze 10 kwe kwawula enkola y'ebibiina by'obufuzi n'okubeerawo ebibiina by'obufuzi okwawula enkola y'ebibiina by'obufuzi n'okubaawo ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obufuzi biyinza okubaawo naye because etteeka ligamba nti bw'okola bino na bino obeerawo ekibiina kya byabufuzi nti bwewandiisa abantu bwe bati n'ofuna emikono bwe giti n'ogitwala mu electoral commission okumawo enkya ng'olina ekibiina ky'ebyobufuzi era kibeerawo kubanga amateeka era nga bwe kiri mu mateeka osobola n'okubeera n'ekibiina ky'ebyobufuzi nga si kiwandiise nga n'amateeka gagamba nti tokiwandiika ne gakugaana naye nga waliwo abantu abakkaanya naawe kizenzikiziganya ekirala betwegatta mu pati titwegatta kukola mukwano titwegatta kukola muki nze mu bulamu bwange obwensinga bwe tutambula teri kingatta na Bobi Wine nze medi nakagendako mu disiki emirundi 2 mu bulamu bwange nagendako lumu mu siriki eyo nga twalina mwesimanyi tugenzeyo n'essuubi abakulu abo bawanya abaaliidde eva kwena abantu gye bamanyi ekidongo ne kinkubira mu mutima saddayo omukwano gwange munga kyali mu univasi angamba tugendeko mwanjenweyo era endongo nenkubira ku mutima gye mirundi 2 gyokka obuzima bwagala kujja mu mutima ekivulu nti nagenze ku kivulu koma agenda kukyalako eddube simanyi oba kyeyasembayo sisubira nti kyekyase kuba nali ku univesity kyenzijukira natambuza bigere okugenda n'okudda ng'ate naguze ka VIP ticket nga sente zali nezinuma nebantuomusajja mulengera eri wansi nga kanyonyi neŋŋamba nze tebaliddayo kunzibira mu bino ekitugatta kufaanana ndowooza nze bulola mukwano gwange ng'omu ebbanga lyemumanyidde musajja mulungi sebamala musajja mulungi kayija musajja mulungi n'ekitugatta mu kibiina ky'ebyobufuzi kubeera nga twebuuliridde ku mbeera gye tulimu ng'eggwanga ne tuba nga tussa kimu ne tugamba tujja kukolawo ekyenjawulo ekyo bayita ideology wa polisi bintabula omanyi ebintu bye babagamba ideology olwo polisi abantu abali mu struggle okwejjako obwannakyemalira polisi ideology action ekisooka kwejjako obwannakyemalira tutuuza nti amasomero galifaanana gatya enguudo zirifaanana zitya ng'oli ng'abaana babasiba luzira manyi mulimu ebibuuzo bisanga nnyo abantu nga bemumalira obudde amasomero gemunazimba ganaaba gakalina enguudo zinaaba za kolansi abalwadde bali mu nkubo amalwayo ganafaanana ebyo byonna biba secondary ekisooka ekikulu kwejjako nakyemalira era nze ntani agamba mutulage alternative
alternative policy. Alternative policy tuna alternative policy soka bagamba nti mwina program esoka kujjako mu 7 nisoka tu anti bavako nga muli mu bwana kyemalira muba mumala biseera okuwandiika ebitabo ebitukuvu mu bijjeko enfuufu kakati polisi yaffe ku bulimi bweti ogikoze eki munsi mwe bawandika kati meki kyenakubuulidde nti ekinawukanya ne bannabyabufuzi ba wano abasinga kulowooza nti tulina enkola y'ebibiina by'obufuzi nti Uganda bano bakaite kyova bibamenya nti mu Uganda mulimu enkola y'ebibiina by'obufuzi kibiina nsi kyeberamu enkola y'ebibiina by'obufuzi nga ekibiina ekyo tekisobola nakutambula genda kukuba laale mita 10 okuva ku edikoota yaakyo legal notice abo gye beerabira eyasiiba political party ku edikoota mu practice ekyaliwo ng'abaagisiba baali bawambye buwambi n'amagye era nga baba babigaana okukola emirimu gyabyo mundu yebigaana kati buli agala ku bibiina by'obufuzi alina okujjukira nti legal notice yakumira ebibiina by'obufuzi number 1 ekyaliwo bwe baali baleeta ebibiina by'obufuzi okuddawo okubeerawo mu mateeka nti bisobola okwewandiisa ideology yali nti tubejjeko si kuba bannayuganda mukisa nti banaayitanga mu nkola eyo ne bavuganya ku bukulembeze asinze ensumika ebirowoozo ebirungi n'agamba Medi nagamba batuwuliriza obuyinza buva mu bintu bibiri ebyo bibiri ate teri alowooza nti tetubimanyi ekisooka an emergency of a better idea singa mba n'ekirowoozo ekisinga ku kikyo obulungi ekyokubiri through the barrel of the gun kati biri enkola ereeta ebirowoozo ebisinga ebeerawo nga wansi omusingi gwabyo waliwo enkola y'ebibiina by'obufuzi abantu mwe balina eddembe okwetaaya okwawukana okukkaanya ne beeyagala ne bakunga bannaabwe nga teri abakuba ku mukono nga buli mateeka agagobererwa buli omu agagoberera kati mu nsi kimwe mubeera ngaga nti abajaasi tebetabenga mu bibiina by'obufuzi ng'omu ayinaayina nti agenda Masaka nawano sente tuziridde akubya akalango naye ng'akuba akalango serving general n'ekibiina kye bakirijusa oba bakiwandisiza mu nsi ki bwetyo efaanana bwetyo nga mwakola etteeka medigo ahostinga tumukunde ku CBS wano bwe yamala okwogera ku byobufuzi ne bamugamba tumukunde wakoze ensobi ng'oli mu magye Stephen Bwogere kano yayawukana buwakanyi mu palamenti n'avotinga makanga boogere ng'omusirikale nze sijja kulola ye n'agamba siinaako oludda bamukolinga tu order makanga boogere ne bw'oyagala otya teri mujasinogu ne ku nsonga ne bebe balume ekyasobola kulonda n'opposition mu palamenti aba batula mu makatikati mkyerweru era tugusaleko so ebyesibe biruka twenda kubeera mu nsi ng'abaana bavaayo ne bagamba nti twagala kulwanira nkyukakyuka babatwala mu kooti masho kati nga bulola yakugamba ino tulimu simanyi oli akola ekibiina ky'ebifuzi afuneyo omutwalo simanyi afuneyo akasentefuna ku sente buli musuubuzi e Kampala akola kibiina kulowoozesa nti nze mu kirasi mwe nasomera nekibuli kirasi mwe nasomera olwaleero nezijayo ba obi bange nze mwavu ate tebaberangako wadde beerosi ate gwe weesimisani nyinza okuga nti omu gwe nagenda naye mu kyalo nga mukwano gwange freeman
kati nze ne nze nengenda mu bino ebyo n'agenda mubiri Freeman mwana mugagga nze siri kwanze nyina ki nze Muwanga nyina ki kitawe kakati oli takulimbanga nti bobono atugambye abamanyi mukolera ebiina mufuna ssente okwekasa musaala kyova balina endowooza eyo is to stupefy politics, to bastardize politics. Mukifuule ekyonoonese buli muntu mulamu akiveemu. Era kye bakoze bano aboogera ebyo buli muntu laga nti ebyo ebisijja bigenda buli yafuna tugaga ebyo byombi balekedde kyova kati byafuka byakwevuma oli avuna nfunyi ng'oli avuma munne nono avuma munne ng'oli afuna essimu ng'aseereza ennaku zino osanga ku mitambagano buli mujingajinga akwata akatambi n'avuma gwayagala noga kati gwanvuma gwavuma Ssaabasajja, gwavuma Nnabagereka, gwavuma gwalengeza buli omu. Ayina essimu ya bbeeyi. Olina essimu ogikwatako bwoti n'oweekuba ng'obuliko ngenda babuulira. Nuga kati gwe okumanya kukwenkanawo gwe Kapere. Naawe ajja okubuulira abantu. Otera okuba tewali nga gwe kati nze njogera eby'ekijingo nzijjako awo. Onyiga bunyizi disagata nolowooza nti okyayogera ku standard za CBS ebyo byoyogera biyiseewo oli data eka ya busalako nabivako so naye nga kakati ebibiina by'obufuzi medi wetwogera ekitugatta kutambulira nga tulinako bituuka ati wetwogerera tuli mu bwannakyemalira njaga nyinyonyola eddakiika ze nnyina wano enjagala nsaba nnyo nnyambe kyekibajja mu kino nga munyize ne bali mugenda mu kiri anti njaga kubuulira njaga kubuulira medi nti nkubuulidde nze tewali bibiina bya bufuzi mu Uganda ekisooka kati waliwo bisinde egy'enkyukakyuka waliwo nga boolaba lagoons amazzi nti osobola okusanga amazzi agabagamba nti ba DP naye nga bonna bali mu bwannakyemalira nosooka ogamba nosangawo aba FDC nga nabo bali mu bwannakyemalira nosangawo aba NUP kati kyabujega nnyo okulowooza nti kaija eneme wange nti ono owa DP eneme wange naye ffenna nga tulinga enseenene bazitutte mu kaveera bazikwata bazitwala zerumaluma mu kifo ky'okuluma akaveera zisirika ne bazimanyako ebyoya ne bazisa mu fulampeni ne bazirya zisibira mu kabuyonjo ez'omukisa so zandibadde ziruma akaveera ne zifuluma kyova labaffe buli wabeerawo omukisa okuluma akaveera tetugaanangako kuwagira muntu oyo asobola okupasula akaveera ako. Nze ndi kulikodi twagenda mu byobufuzi atandika UID okuwagira Ssemwogerere ne tukuŋŋaanya abavubuka bonna ab'endowooza ez'enjawulo ne tubakuŋŋaanyiza mu UID twenamu aba UPC Bokirimi n'aba CPA bonna Bokirimi ne twegattira wamu tugaa ti Ssemwogere kati yakutta akati eyakaddiriro kakwata mu byobufuzi bya wano yali Dr. Kizza Besigye era bwe yajja ng'alina amaanyi ag'enjawulo agasobola yali avuddemu NRM nga namujaafi ate ffe totubuulira mawanga tutubuulira tribe era bwe babaddemu ensonga ey'enjawulo twekuŋŋaanya nakuŋŋaanya bakaija bano netugamba bane uno Museveni akyusakyusa ebisanja agenda kutufuga for life abasajja abagezi mu biseera ebyo bagamba obwo obwana bulalu ne batuse abaana bato muyite Museveni life president yataddewo n'emyaka timweri gye tuvudde twekunga nga bano FDC nga meeting tuzituuza ne ku bitebe ebyenjawulo era ne mutuula ku FDC ne mutuula ku DP ne mutuula ku ng'okutuula ku UPC ebiseera ebyo si kyangu ng'abantu bakyalowooza mu ndowooza eryo bote yatutta n'obuza yatutta yekka Museveni teyalina obote naye ne tugendayo olw'okuba twali twagala okugatta amaanyi kyova olaba leero osanga omuvubuka omuto wa FDC ng'afiira ku wanu ng'afiira ku wa DP nonga neemwe mulisisinkana ddi olw'eggulo ng'abavubuka ne mwogera eggwanga be mulitwala naye nga bamulowozesa
nti Kayija yalinye mu kkubo lye nti Sibamala yalinye mu kkubo lye naye nga bonna buli omu ne banaasigala mu kakubo ke kamutwala mu kasagazi betwava ku Besigye and abamu kanine anything nzoma sibiina ka apology nabagamba abo bakyukakyuka ebibiina mwabatakyuka mubadde mbuliri bwammwe nga mwebase nga tulwanirira eggwanga lino you have a right okwata TV n'ovuma naye nga ebiseera ebisinga betwadde tulwanira eggwanga lino gw'obadde mu buliri bwo nga weebase okwata essimu kakati gw'okwata essimu ovuma buli muntu oli kino oli kino oli kino n'obuuza nti ebyo byogera okoleraani egwoliki kyova kati nnaku zino byongerako ki ku struggle n'otandika okubuuza omuntu nti oke kankuwulirizeko kyova kati nnaku zino balowoozesa abagundi dipi waliwo abaava mu nuupu waliwo abaava mu abayigatta ku bwe abataali mu bibiina ebyaliwo waliwo UPC waliwo Jema waliwo NRM waliwo DP buli muntu ategeera bye yalimu gweoba tewalimu ebyo walimu ki waliwo NRM kakati ng'oli atandika okukulowoozesa meti nyeganzijukuze ntingedo mbadde njeganzijukuzesogero ng'oli aganagamba omanyi munuupu eyo wali abaava mu DP n'abaava mu ki abaali abasuubi olwo bakubewo omuwatwa mutandika okusisinkana olyenga bisereko obusajja obwava mu ssuubi bugenda no medical let me defend everybody abalala nga beebasa abantu bokka consistently abaopozinze mu 7 babadde abo wano mu Buganda nga bavudde mu ssomero nesaga kigamba nti baaliwa gwe wali liddawa bw'oba tewali mu ssuubi tewali mu DP tewali mu FDC gwe wali liddawa ng'ate tulinawo olutalo lwe tulwanirira okugenda gwe waliwa kakati ebyo tosobola bireeta tu ne be bakola mistakes wasomako ekyalo kyebayita man on the arena okitegedde omuntu atakola bw'oba toyagala kukola nsobi do nothing bw'oba toyagala kukola nsobi mu nsi muno kola kyokka kyo ebibya however abantu baffe bonna betulwanirira they must stay clear ku lutalo lwe tulina ne beewala ebintu bisatu medi mbadde mbyogerako wano Museveni bya perfectinze okutufuga okusookera ddala yateekawo okutya Medi okwata abaana ne babasiba basegirinya baani ne bavaayo nga balwadde n'abaana abali mu kooti masho kutta mitima egy'abalala abasigadde ebweru n'okubyogerako nti basibe dictator kimukolera kubanga kituusa kumagamba nti owange nange saagala ekyagwa ku Kayija sikyagala ekyokubiri Museveni kyayitamu of course kubba bululu najja nagamba nti the three trinities betutazeewala ekyokusatu sente abalwanyi nga tebalina appetite ku sente ajja bakwasa n'olwekyo kyova olaba FDC teyagimanya of course ekyokuna propaganda ne social media n'ebirala babinvestinzemu sente nyingi nnyo ne radio zino nazo abajjako naffe oluusi tubeera syndicated n'amasimu gabeera syndicated omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule ndowooza owulidde bwayogedde ku kya rediyo nti abajjako baba syndicate baba syndicated n'amuggyako kubanga kyekituufu ekiri ku CBS abajjako baba syndicate balina ensonga gye bavuga nga basindika bakuba Kyagulanyi Kyagulanyi tebamukkiriza kujja ku CBS bawula bakuba abampuuga babaleeta aboogera amazima ku Nuupu tebabaleeta baleeta abampuuga na ba Museveni syndicate gyayogeddeko namugamba tugenze agambye ekiremesa struggle appetite ya sente mukulu Mpuuga ayagala okulemesa struggle yafiirwa appetite eyo sente mu struggle tuba tulina okwerumya tulina okuteeka mulyo nga tugamba ensimbi zituzeetaaga tulina omulimu gumu gwa kujjako General Museveni agambye ebirala byonna tewali makulu musimanya mwina ideology ekisima bugenda kukola biki tewali nga nakyemalira akyaliwo kuba asiba abaana atta abuzaawo kati tulina osobola kujjawo ekyo ekizibu era tubirabe eyo mu maaso mu Uganda empya nga buli kimu kimaze okuteera naye kati
tetuyinza kuwa budde waffe ebyo nga waliwo ensonga enkulu etulumya emitwe tubobbisa emitwe. Kale tuyanziza omukulu w'Ebutambala omukulu Muwanga Kivumbi obubaka bubadde bulungi nnyo singa ne banno boogera bwe batyo naye abalala bo balooza bagenda kuwana bwanyi Mpuuga ate nga baze omusuula mu katebe. Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu mweraba.